Abantu 37 basunsuddwa okuvuganya ku bifo bibiri ebya paalamenti y'obuvanjuba bw'omukago gwa Afirika. Bano bonna bannakibiina kya NRM. Akulira akakyooka ebyokulonda mu NRM Dr. Tangodo ategeeza nti beetaaga abantu babiri bokka naye baza bonna basobodde okulaga obwagazi. We called for expression of interest. We expected 2. There are 39. 37 have been nominated. Ours is to move them to the caucus. And if the caucus feels they want to vote, they'll vote out and bring us to. To us, that's democracy within NRM. Atangaza nti abaka bateekeddwa okulonda be bokka ba paalamenti ey'omulundi ogw'11 olw'ensonga nti abakalondebwa tebannalayira. Abamu ku balaze obwagazi Essin Katongole, Godfrey Kiwanda Suubi, Stephen Bujingo, Juma Waitonze n'abalala nga buli omu awera kuvayo na buwanguzi. Nembeerawo n'implementing ebyobulambuzi by'eggwanga lino nenyweza ekibiina kya NRM ate si mu kuvuma wabula mu kukwata abantu obulungi. Mu kiseera kino nga mwetaaga omuntu asobola okuyimirira ku lw'eggwanga lino Kiwanda Godfrey Suubi waali. The issue of economic transformation. And secondly, why Uganda needs to be in East Africa in this block is because of strategic security. President Museveni alina okuba n'abantu abamuyambako okupreachinga the gospel of integration of the East African community. Kiraga nti nno obuwanguzi nkola ki? Obuwanguzi mbulina. Tulina okwadvocatinga tukole wamu ffe ng'abaddugavu kubanga obwegassi g'emaanyi ffe ng'abaddugavu. Nesoboddeyo okuvuganya ku bubaka bwa memba wa paalamenti obwa East Africa mbulire bannayuganda engeri gyendi product ya UPE mbulire bannayuganda President Museveni ebirungi byakoze. Munnakibiina ky'NUP Moses Nsereko ngono yeesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North kyokka ekibiina kimu makadi nga bwe yeesoze NRM era naye ayagala agenda kukiika mu EALA. Mulimu ogusooka gwa MP oba owa wano oba owa EALA representation okukiikirira Uganda mu paalamenti ya EALA to make laws to pass laws okola amateeka EALA kwegenda otambulira. Newankubadde NRM emaze okusunsula banaagikwatira bendera kyokka omu ku bali mu bifo ebigenda okujjuzibwa James Kakooza awandiikidde akakyooka ebyokulonda ka NRM ng'atangaza ku nteekateeka eno ey'okubasikiza abalala nti si ya bwenkanya era Dr. Tanga amwanukudde. Well, I think the clarification Honorable Kakooza wanted is with regard to their tenure as members of the EALA. That does not deter Honorable Kakooza and Honorable Namara from being members of EALA up to the end of. Tanga akalambidde kimenya mateeka omubaka okukiika mu paalamenti bbiri nga n'olwekyo baagala tebaagala balina okuva mu paalamenti ya EALA. Our interpretation by our directorate is that the current parliament is the college. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.